naasobola ntya okuzina mukazi wange n'amala ng'ate siina maanyi ga kisajja? Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo ate kiringanga ekizibu. Tujja kikavaringa ku live in full length naye kankikolemu ka video just akamangu. Kaakati kambabuulire kino eno kye mulina okutegeera. Okumazisa omukazi nabagamba si nzinayo nti ye mumazisa nti kuzina na maanyi. I mean like duration. Sinzina but I mean duration like obudde bw'otwala ng'oli mu mana. Siba bugenda okuyambako okubeera ng'omazisa omukyala. Wabula obukodyo obuzina omukazi obusobola okumumazisa bw'olina okubeera ng'ofokasingako. Omusajja osooka ne weetegeera nga ggwe n'omanya nti nsobola kuwangaala bbanga ki nga ndi munda mu mukyala. Nti nsobola okutwala eddakiika 5 oba eddakiika 10 oba eddakiika 4. Omuntu yenna ng'okka wansi w'eddakiika 5 kitegeeza gwe tolina maanyi ga kisajja. Nabagamba mmwe muli eyo osobola n'okuzina lutu emu ku ddakiika 15 n'obeera nga tosobola kudda ngulu ng'omaze n'ogamba siina maanyi ga kisajja. Gwe na at least otambulako lutu emu ate ku ddakiika 15. Ne bw'oba olastinga eddakiika 6 gw'oba bulungi. Okitegeera weetaagamu Jessica booster. Naye waliwo omusajja asobola okubeera nga tasobola kuzina mmana ddakiika 5. Naye ate n'atetenkanya n'amazisa omukazi. Ogenda kungamba senga kisoboka kitya nga tosobola dde okuwangaalira mu eddakiika 5. Okumazisa omukazi si kumuzina mmana yokka. Buli bw'olowooza nti gw'ogenda fokasinga ku kituli kye kyokka oba mu kituli mb'ozinozina embwa omutuuse, kizibu nnyo nti onaamusobola omutuusaayo kubanga ekisooka ebimu ku bintu by'olina okukonsideringa singa oba onaatuusa omukazi ku ntikko ng'omuzina mu mmana mokka. Namba emu, omukyala ono alina okuba mufunda nga oba omuyingidde okola kye tuyita fitting. Namba 2, ne bw'aba si fitting, olina okuba ng'omanyi okuzina ebisenge by'emmana. Tisizina nga nzina kapaalo oba nga nzina wakati. Namba 3, olina okutegeera ebifo mu mmana y'omukyala ebikyasinza okumukolera. Waliwo abakazi nga ye ne bw'omukona kawompo k'emmana tafaayo oba like tareactinga. Kitegeeza awo ne bw'oba ozina bisenge n'ozina ng'otambulira kawompo togenda kumufunamu. Waliwo abakyala nga yo olina kumutakula wansi nsi oba ng'olina kumuyingira n'otuuka kabojambulu n'otakulaawo. Which is not going to be very easy eri omusajja. Kati kijja kubeera kizibu mukko okuba ng'ogenda mazisa mukazi wo mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Bw'oba oyagala okumazisa omukyala ng'okimanyi nti nze siina bulungi maanyi ga kisajja, nja kukusaba onkolere kino. Tegeera ebifo ebirala ku mubiri gw'omukazi. Wamaze okwetegeera nga ggwe nti nze munnange ekituufu kiri nti eddakiika ntambula 4 oba ntambula 5 oba ntambula eddakiika 6. Ngenda okuzimalako omukazi ekituufu mba siina kye mmukoleddewo munda eyo. Because it takes time to build tension. Munda mu mmana y'omukyala compared wabweru ntegeeza ki? Omukyala osobola omutuusa ku ntikko ng'oweeweesa ebbeere. Ogwo omusomo twagusoma dda, osobola okukebera kuno kweguli n'olaba engeri gye tuweeweetamu ebbeere oba ennywato n'obeera ng'otuusa omukazi ku ntikko. Omukazi osobola omutuusa ku ntikko ng'omuweeweeta mu sino. Nga bw'olaba abakazi abasinga abamala bamalira mu ki? Mu kacyabali. Kati ate waliwo ne style endala gye tuyita ey'akabuzi. Omukazi osobola omutuusa ku ntikko nga oweeweeta ki? Kawompo k'emmana. Omukazi waba ali mu missionary ng'omuweeweeta kawompo k'emmana oba ng'omuzina ng'okuuta kawompo k'emmana kigenda kubeera kizibu mukko. Naye mu kabuzi engeri gy'aba positionings obulungi nti gw'oba n'omwagaanya okwetaaya nga bw'oyagala. N'embola osobola ogiyisa wali wennyini exactly nga toyise eno toyise eri. Kiba kigenda kwanguyira okuba ng'omutuusa. Naye kati bwenjogera ku muntu amala ebbanga ettini munda, kitegeeza gwe togenda sobola kukozesa ddakiika 3 oba 4 kubeera ng'omukyala ono omumazisa. Kikyogenda okubeera ng'okola. Namba emu, bw'omala otegeera omubiri gw'omukazi, nkusaba oyiga okuweeweeta omukyala. Nabagamba omukazi osobola okumuweeweeta n'atandika okujugumira amagulu, n'asikira nga tonnaba namuteeka mu mukira, n'aleekana ng'awulira afa ng'omuyima gumutta, ng'omusino gumutujja, emmana yo mugiraba bw'eba eyimye. Ekizibu kye mulina mmwe like you do not know this important stuff. Bino ebintu birina nnyo amakulu. Olina okubeera ng'omanye emmana y'omukazi ng'eyimye ne bw'eba teyimye efaanana etya. Eya mukyala wo. Nti bw'aba ayimye nga mulaba aweddeyo bw'omutunirayo bati wansi olaba ki? Yonna emmana ebeerawo nga nsava omanyi? Yonna nga nsava nga yonna eyiikayiika ejeberedde, omusino gwonna gutujja, ebifuli byonna bigejja bwe biti ne birabika bulungi, ettama lyonna kudisituka. Awo olabira emmana y'omukazi nti kati akoze eki? Ayimye bulungi amazeeyo. Bw'omala okukitegeera nti kati mukyala wange ayimye,
awo ke kaba akaseera akatuufu akomuyingira oba oyagala kumuyingira oba ogenda kumutuusa mu ddakiika 5 oba 4. It is not something easy to do. Si kyangu, nkiddamu si kyangu. Naye bw'oba omanyi nti sisobola kulastinga ddakiika 4 oba 5, ky'ogenda okunkolera kyangu nnyo. Tomuyingira. Olaba nga bw'afaanana bw'atyo, nja kukusaba w'oba osobola okumugwa ebbakuli munuune ku musino ogwo. Ekijanjaalo ekyo kyolaba kiba too sensitive omukazi ng'ayimye. Kinuuneko omukazi agenda kusammula oluusi n'okuyira ku tuzzi tuli tumusinga okwagala. Oba si kyo woba tokoze ekyo osobola ogamba nti nze sigenda sobola kubeera nga mugwa ebbakuli kubanga siri muntu wa bbakuli kiri oke. Ate bwe nakugamba okuba akakyabali engeri omusolo gye gutalina nnyo maanyi naawe gy'otalina nnyo maanyi ogenda ate kugwa mangu kuba ogenda kuba okozesa amaanyi mangi kati tonkubira kakyabali. Kwata engalo zo ziteeka ku musino gw'omukazi nabagamba bw'oba oziteekako tonyiga okwata engalo 2 nobeera nga akkirira wansi bwoti mu mana y'omukazi kati n'oyisa omusino oba n'otuuza omusino wakati w'ezo engalo 2 n'otandika okubeera ng'olinga omuntu aweeweetawo naye ng'engalo zino ziweeweeta ekiriba kino ekiri ku ngulu omukazi asobola okubeera ng'amala mu mbeera efaanaganako bwetyo nga tomuyingidde kubanga oba okimanyi nti sigenda kusobola kubeera nga mumazisa. Bw'aba amaze nakkakkana kati awo gwosobola okuyingira n'ozinamu eddakiika zo 3 n'ogwa. Omukazi tagenda complaininga kubanga ekituufu kiri nti naye aba anyumiddwa. Weewaawo nti aba tomuzinye mutuusa munda naye ate omukira yaguwulidde nti it sound like completely saamutuusiza ki saamuzinye na mukira saakoze eki. Kati njagala mbabuuze mumulobooza bano abakazi abeeri ebinagaya simanyi ebinayagaya ebisiyaga abatalina busolo golobooza beetuusa batya ku ntikko oba atuusa atya mukazi munne ku ntikko kubeera ng'asobola okukola ebintu ebyo bazanyisa musino oba kuba lugalo oba ki. N'ekyaki osobola okubeera ng'okola oba nga weeyambisa kwe kuyiga okuba olugalo olutuufu. Olugalo olwo luluma omusajja singa aba tamanyiddwa okuba. Abasajja muddayo ne mufokotayo bufokosi luluma tofokota mana ya mukyala. Bw'oba tomanyi kuba lugalo kuno kuliko omusomo oguyigiriza okuba olugalo mu styles ez'enjawulo omukyala n'abeera ng'anyumirwa bulungi nnyo. Yiga okuba olugalo. Omukazi nga bwali awo oli okompositioninga bulungi omukuba olugalo mu ddakiika 3 aba yamaze dda okuyiwa. Asobola n'okubeera ng'ayiika nga leka emmana eyiika amazzi gali g'oyagala oba gwe musinga okuyoya mu abasajja abamu oba ojja galabako singa oba okikoze bulungi. Lwaki tension ebeera too much ate obuwoomi bubaawo. Then bw'omaliriza teweerabira ne bw'oba olasinga ddakiika 2 kinyuma nnyo bw'oyingizaayokko ku mukira ng'omaliriza nti olabye nti atuuse n'oyingizaayokko nawe n'omalira eyo munda ne kitalabika nti nno munnange siwulira feeling ya mukira oba nze saawulidde ku mukira nga guntakula. Omukazi ajja kumala mulekerawo ko stressinga simenya biki ate mulekerawo okuzina abakazi nga temubamazisa. Bannange ekituufu kiri nti omusajja atakumazisa tanyuma. Kyemuva mulaba abakazi bagenda ne bafuna abo abasajja baabwe bamuyita nti simanya mbu baavu simanya nti biki n'amufuna ye ng'abaze nti ajja kgenda amumazise gwe nga bwakuggyako ssente nga bwatwalira omuntu we. Lwaki kubanga amutuusa ku ntikka amumazisa. Gwowoza munnange nze ate yiga okubeera ng'omazisa mukazi wo abeere ng'anyumirwa ate nawe obeere ng'okola ki ng'onyumirwa ebintu by'okwezina. Sigadde nze Senga Faith 256 temwerabira subscribing liking no commenting. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo. Yeah.